Mugamba mutya mmwe mwenna abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti. Kansubire muli bulungi nnyo. Okusookera ddala nkusaba weegatte ku channel yaffe. Weegatte ku channel yaffe eneyitibwa Kyayiti yennyini gyegatteko nga kalwedi ako naddala gwa tannaba gyegattako gyegatteko. Ekirala likinga video kijja kuba kirungi nnyo. Weegatte ku channel yaffe nga kalwedi ako gyegatteko kijja kuba kirungi nnyo. Kati olunaku olwaleero mbaleetedde eddagala erigenda obbayambamu abalumizibwa ennyingo ku mibiri gyammwe, olumizibwa omugongo, olumizibwa amaviivi, olumizibwa mu bitundu ebyenjawulo naddala ezo joint nga zikuluma okitegeera okugeza omugongo, mu bulago ng'owulira obulago obukuluma, emikono nga gikuluma, obukongovule kwegawe nange owulira buli wali joint ekuluma. Nkwetedde tube eno egenda kuyamba okwejjanjaba gwe alina obulumi obwo okitegeera. Wetegeeze tube eyo nga bwefaanana. Tube eyo etundibwa ewantu wamu wokka, etundibwa mu klinika ezo enneneko, klinika ennene ebeeramu nnyo. Tube eyo tebagiseera nnyo mu kusinziira enkola gy'ekolamu. Bagitunda abamu 50,000 abalala nusu kasanvu. Naye nga tube eyo nnungi nnyo ejjanjaba gwe alumizibwa joint ku mubiri, olumizibwa omugongo. Omugongo nga guluma nnyo abantu, naye wofuna tube eyo n'ofuna omuntu akusigayo bulungi, n'akusiiga bulungi mu mugongo we wansi mu kiwato, ojja kutereera bulungi nnyo. Tube eyo egenda kuyamba okitegeera. Tube eyo gy'olaba oba eddagala eryo ly'olaba olikwata n'olisiiga bw'otyo nga bw'olaba bwensiiga mu nnyingo. Kati awo gye bayita ennyingo joint okitegeera. Kwegamba awo olaba bw'olusinga wabeera wakuluma gwesiigawo obusizi tube eyo ogenda kutereera bulungi nnyo okitegeera. Nga bwe nkugambye nti ejjanjaba ng'obadde olumizibwa mu bulago, olumizibwa omugongo, obukongovule, okitegedde nga bulabye awo wembadde nkuuta wonna, amaviivi, nkwegamba singa olumizibwa buli ewali joint ojja kuba singa ogyesiga ojja kutereera bulungi nnyo. Nga bwe nkugambye gyetegereze bulungi nnyo nga bw'ogiraba. Gwe gyetegereze, wandiika erinnya lyayo bulungi nnyo, oyiteeke kapapula, ogenda bugenzi mu kiriniki n'owaya kapapulako bajja gikuwa okitegeera, oba n'obannyonnyola nti numizibwa bweti ne bwenti ennyingo zinnuma, bajja kuwa tube eyo, bajja gikuwa ejja kutereeza bulungi nnyo ennyingo ezikuluma okitegeera. Kati tugiteekeko ebbali eyo tulabe ne ku kano. Kati waliwo ne kano akokko kasangibwa nnyo mu maduuka. Ako nako kasobola okukuyambako ng'obadde olina obulumi obw'amaanyi. Ako kasobola nako okukuyambako, naye ako njagadde mbalage kiri eky'amaanyi, balage ate na kino ekitonotono. Kwegamba eyo akokko mu maduuka babutunda nnyo. Ate ako kyekalina singa obeera olumizibwa omutwe, olumizibwa mu joint, ogula ako awo osobola okukagula nako, kasobola okukuyamba singa onaaba tofunye eno gyenkulaze eya lwedi. Singa onaaba togifunye osobola okunoonya mu maduuka kali kabeeramu, kuba ab'amaduuka obwo babulina, babutunda nnyo okitegeera. Kasobola okukuyamba nako ako koolaba ako okitegeera. Ako ketegereze, singa onaaba ng'onoonyeza eri tube eyo neekubula, osobola okgenda mu dduuka n'obabuuzaawo, kajja kuba kakuyamba nako. Naye nga bw'omanyi nti wabaawo ekiba kisinga amaanyi n'okujjanjaba amangu okitegeera. Eri lyensoso balaga eryo erya lwedi eryo limulabye, eddagala eryo ddungi nnyo mu kujjanjaba joint, okujjanjaba kwegamba lumizibwa mu nnyingo. Ddungi nnyo liwonyezaawo. Omanyi njagala nnyo wenfuna ku kintu kye ndaba nga kikola oba nga kiyamba obulamu bwaffe oba obulamu bwammwe, mba njagala nnyo ne nkibawa nammwe ne mukikozesaako. Kasa nkiraba nga kirungi, nga kikola bulungi. Kati egyolaba eyo nnungi nnyo, etundibwa 50,000 oba kasanvu, naye ogisanga mu klinika ezo ennene oba amalwaliro amanene. Just omubuuza n'omubuuza ajja kuba akugamba omunnyonnyola bulungi, ajja kuba agikuwa. Oba n'ogikwata erinnya ng'oyogera linnya lyayo, ajja kuba agikuwa omusawo gw'onaasanga mu klinika ezo ennene. Mwebale kubeera ku channel yaffe, mbaagala nnyo. Mugende maaso n'okwegattako mu likinga video. Mbalaze eddagala erigenda obbayamba okwejjanjaba mu joint nga zibadde zikuluma. Mubeere bulungi, mweraba.